Gibadde Miranga kwazirana ku kyalo Kagezi mu ggombolola ya Kimanya Kabonera mu kibuga Masaka okuva mu 10 y'abakongobazi abeetayo mu kuziika Namazzi Mmere eyafiira ku kyeyo mu ggwanga erya Misiri. Mukulu w'omugenzi Margaret Nalwadda wabadde ayogerako eri abakongobazi awanjagidde Paalamenti ya Uganda okubayambako okulaba nti bafuna obwenkanya ku nfa ya muganda waabwe agambibwa okusaddaakibwa. Mutuufu nkitaddeko olukongolo lw'amaanyi mu nsonga eno bwetavaayo kuba abaana bano bagendera mu mikono gyayo kijja kuba kiraga eggwanga nti eri mabega w'ekikolebwa, kijja kuba kiraga eggwanga nti ekitta abaana bano ekimanyi. Nsaba eveeyo tutuuke ku mukyalo oyo kubanga obujulizi bwonna kati weebuli obumutuukako. Nalwadda alaze obwennyamivu ku ngeri omuntu waabwe gye yattibwamu. Joseph Walugembe taata wa Mary Namazzi agumizza mukyala we Joyce Nasozi n'abaana baabwe ku mbeera eno gye bayitamu mu kiseera kino. Nabeegattira wamu era nze abaana bange mugende bwe mutyo kubanga nze banzija nkulabika ddala nti ngende eri era baŋŋamba nti taata okuze bwebeeraawo tugende tujja kuggusa. Omubaka akiikirira Kimanya Kabonera mu Paalamenti Dr. Bedi Bwanika ayagala lipoota ku nfa y'omugenzi ekolebwe mu bwangu eweebwa ab'eŋŋanda ze. Mbasabye kino ekya Namazzi kitujjukize nti tukyali mu struggle ate tejja kuggwa paka nga tufunye kye twagala. Bwanika era awadde ab'eŋŋanda z'omugenzi Namazzi obweyamu nti ng'abakulembeze baabwe bakuyamba okulaba nga bafuna obwenkanya. Nti wonna weetaagisa okugenda tujja kugendawo tukakase ntufuna obwenkanya ono Namazzi ate tusobole okutaasa abalala abaliyo kubanga bangi. Abdallah Kayondo kuva mu kitongole Kimegwa Ntwakazi Voice ayagala poliisi ekwate era eggalire abakulu mu kampani ya Dream Connect eyalagajjalira omwana waabwe. Njagala okusaba abakulu aba police because this is a criminal case with immediate effect. We want to challenge you okubeera nti mu arrestinga director owa company ya Dream Connect akwatibwe anoonyezebweko n'ebyo byonna byabadde azibiikiriza okuva emabega ng'alaga nti omwana ono era byonna byonna ebintu bikoleddwako biri bulungi nga ne famire agezaako gizibiikiriza ne ssente esobole obutayogera. Abakulembeze ab'enjawulo nga bakulembeddwamu sipiika w'ekibuga Masaka Tony Ssempijja, omwami wa Kabaka atwala eggombolola ya Bukoto Ssaabawaali, ssentebe w'ekyalo Kagezi Jane Nakyeyune balaze obwennyamivu ku nfa y'omugenzi ne bawera nti bagenda kwongera okugoberera ensonga eno. Abo abantu abatwala ebweru bannayuganda ne babatundamu eby'omunda n'ezo kampani eziri ebweru ne zigula ebintu bya bannayuganda eby'omunda. Abaana batulekedde abaana baffe batulekedde obwana, batabani baffe batulekedde bakamwana bagenda kunoonya ssente. Kyokka ng'akomawo bw'atyo ng'ekyalo kino Kagezi kyasanyalala, mutuufu twasanyalala. Okuva olunaku olwo tuli mbuyinike, tuli mumaziga. Omukolo gw'okuziika gutandise n'ekitambiro kya mmisa ekikulembeddwamu Musomesa Francis Kafuuma okuva mu kisomesa ky'ekiziba n'asaba gavumenti okuteekerateekera abantu baayo ng'ebafunira emirimu kiyambeko okumalawo ebizibu nga bino. Ekitegeeza ssente wano mu Uganda weziri singa twali tuzikozesa bulungi abaana baffe tebaalivudde wano ne bakola ki ne bagenda eyo gye basuubira nti wali emirembe naye ate nga n'emirembe tegikola ki tegiriyo. Kigambibwa nti Namazzi Mmere yatwalibwa kampani ya Dreams Connect Limited okuba ekyeyo mu ggwanga lya Saudi Arabia kyokka n'afiira mu ggwanga erya Misiri. Mmere Namazzi afiiridde ku myaka 26 gyokka era agalamiziddwa ku bijja bajjajjaabe e Kagezi mu ggombolola ya Kimanya Kabonera mu kibuga Masaka mu Buddu.